mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero kyenjagala tubeere nga twogerako, waliwo ekigambo kye batera bagamba. Oyinza okubeera ewaka ng'omwana omuzadde wo n'akugamba nti ejjanzi teribuuka na nzige. Ebiseera ebisinga ekigambo ekyo oyinza okiwulira ng'ekyokusaaga naye kibeera kikulu, kiki ggwe ky'ojjamu. Ebiseera ebisinga mulimu ebigambo ebibeera ebimpimpi naye ate nga birimu ebigambo bingi ate ebyamakulu. Ng'ekisookera ddala ku kigambo ekyo, singa omuntu akigamba, ebiseera ebisinga abaako kyakulabula, abaako kyakugamba nti weegendereze, toddamu kukola kintu ekyo. Ekyokulabirako, osobola okubeera ne mukwano gwo nga mukola omulimu gwe gumu, naye mukwano gw'oyo ng'ayina ebintu by'akola nga bya waggulu kukko, naye ate ggwe nga teweebalirira, nga naawe oyagala okole nga ye by'akola. Ayinza okuba nga tugeze nga mufuna obusente butonotono naye nga ye azidiibuuda nnyo, wooteri alya mu ya bbeeyi, akyakala buli kaseera, ayagala omukazi, ayagala ono, ayagala oli, ennyumba asula mu ya bbeeyi. Ebiseera ebisinga ekigambo ekyo nti ejjanzi teribuuka na nzige kibabeera bategeeza. Bw'oba ofunye mukazi, funa omukazi sayizi yo, tofuna mukazi kulwokuba gundi naye gwafunye. Singa omuntu akigamba, olina okwekuba mu mutima n'ogamba ekitegeeza byenkola si birungi. Omuntu yenna oba muzaddewo ayinza obutaagala kugamba bigambo bingi ng'oyinza okuyomba n'akugamba bugambe nti munnange mwana wange ejjanzi teribuuka na nzige. Kimanye nti kyakugamba ekikulu nnyo era olina okulinnya ku bigere, olina okukirowooza nnyo n'amaanyi nti biki byenkola. Manya sayizi yo, kijja kuyamba okubeera nga weeyongera mu maaso mu mbeera eza bulijjo mu byenfuna wamu n'ebyobulamu. Tojja genda ng'oyagala buli mukazi, buli musajja, buli mukazi yenna omwagale kulwokuba gundi naye abikola. Nedda. Tojja kunywa mwenge kulwokuba gundi naye agunywa. Tojja kunywa njaga kulwokuba ne gundi naye anywa enjaga. Tolya mmira kulwokuba ne gundi alya mmira. Ensonga eyo gye bakugamba nti tobuukira, gundi waabuukidde. Ejjanzi teribuuka na nzige, wadde ejjanzi lifaanana enzige naye byetegeera. Ejjanzi ne limanya nti nedda sijja kubuuka na nzige, bajja kunzitirayo kuba enzige tebazaagala. Bwe zigenze bazifuuyira bazitta, naye ate amayanzi go gabeeramu mu bantu, tegalina buzibu. Bwe gaba galidde ku mmere tegalya nnyo kiryawo ky'amaanyi. Buukira w'osobola, kijja kuyamba okugenda mu maaso. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulirako eryo liyitibwa ejjanzi lyenjagadde okubeera nga mbalaga. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.